tweyanziza nnyo mwenna abeekumira kwanda boy UG era nawa subscribing okola omulimu gw'amaanyi gwe bwenna tana subscribing nkusaba bambi subscribing nga tetunnaba kweyongera mu kano ka video badde osaba okampera like tube nga tusobola okweyongera mu maaso. Phoebe essanyu oli mutta nga taata we wamusabidde nga video mugenda mugira amaaso wo mu bulambalamba nga musabira bambi nga nyongera bajjukiza basponsozi baffe Hajat Kalodo ono nga musomi w'edduwa bambi nga gwe wenna alina ebizibu byonna bambi mukubire essimu wabire nga akuwombera edduwa ebintu bibire nga bitereera nga nyongera bajjukiza ne Beaver Organic ngono asangibwa Olubaga Road ko Access Building nga wezikyukira bambi mukubire essimu naye ngono akwesa eddagala lya butonde bambi mukubire abire nga akuyambako tukkiriza kubeera n'obulwadde nga tobanyi kiki kibuleeta ne namba y'essimu yeri awo mubire nga mukubire obere nga osobola okufuna obuyambi. Phoebe 971 oba muganda wa bisanso bambi essanyu limuse bambi nga wakomye waabwe gayaza side ze gayaza eyo era nga assanyu ndowooza mubadde mubulaba nga ali ne muganda we nga video bingi balekere nga bambi mubewulirireko ye kennyini ne taata we nga amusabira ng'ekyo kyongera ddala okulaga essanyu mu maka nga wabadde amaze emyaka 2 gibadde 2 oba 3 nga talabikwako kale kambalekere ka video mukalabe ne ya taata we naye eri maaso awo. Mukaraba kawala kange ka Josephina oli atya Josephina era ddala tewali kubeera ndawa kati bagenda okugamba bisi naye nga tugume mwagambe mu filters tezikola zino zammwe ffe waffe tewali nga ffe tuli ano mu kyalo naye bambe gye wali akasana Josephina kimanyi tina amasoko gali nga gapusi Josephina sokolaabe yeah. Odinganga kapusi kati banange I'm outside I'm home you see green pastures okitegera home bagera gamba ate lwaki tewalima wammwe badde kukyero lwaki tokabadde wammwe jangu okabalewo nze munveeko abaana ba TikTok oba